Jennifer Musisi Makulanga yakulira ekitongole kya Kampala Capital City Authority atuse mu katale ka St. Bali ku ddembe akayitibwa Ngowino ku ssaawa 8 ez'olweggulo akatimbi okwenda ibadde nnywezeddwa era ng'atuukidde mu kwevumba akafuba akatakiiziddwa mu bannamawulire ne ssentebe w'akatale kano Godfrey Nkajja Kayongo ne babaako bye boogera. Oluvannyuma afulumye bw'atyo n'atandika okulambuzi b'emirimu egikolebwa abasuubuzi era nga bamu ku basuubuzi bawaliziddwa okujja ebintu byabwe mu bifo bye batundira okugaziyiza mu ssekkuba alambule era nga tebawadde basuubuzi mukisa okwogerako naye ekireese ennyiike mu mitima gyabwe. Atuuseeko ne ku mwala oguyita wakati w'essomero lya Nakivubo Settlement n'akatale ka St. Bali ku ddembe bw'atyo n'asuubiza KCCA bwegenda okutandika okugugula emyala gyonna. Kyokka oluvannyuma mu ssaasinkanyi abakiikiridde abasuubuzi era Kayongo n'amwanjulira enteekateeka z'okukulaakulanya akatale. Bizoni ekyo zesigeyagaliza nga Kayongo njagala bano bonna n'abasigadde eri babeere omwo nga batudde omwo naye musaakubiriza abasuubuzi okulagaana ekitongole kya KCCA n'okusasula omusolo kisobozese KCCA okulongoosa n'okukulaakulanya ekibuga. Ayongedde n'abakuyiza okutegeeragana ti kubanga akoye okulaba ekifo ekirabika obubi wakati mu katale. Njagala kubenga mukwatagana ne bakulembeze nga mukwatagana ne KCCA pulaani eyo kwe tuli kwetegefu bweziba bino ebirala byonna bigwedde eby'amataka eby'amateeka ebya lisiti zammwe na biki first of all twekolemu omulimu gw'okweyonja ennaku zino kuba bwetonnya oluusi wajjawo obulwadde tayinza tukolera biki kubenga twekolamu omulimu gw'obuyonja abantu abo abajamawaza ndowooza mulina disciplinary committee abantu abo mubaweeyo. Sulaiman Mutebi yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.